Bana Uganda mu ggwanga ly'e Qatar ebyabwe bibi beetaaga ssaala. Tukwanirizaako ku Newspark Channel webale kujekumirako mukwano mangi ge tukuleetedde olunaku olwaleero n'olwekyo sooka osubscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno ate era osobola okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Abawaayo obudde bwammwe kw'ossa ne data yammwe okulaba amawulire gaffe, twagala okubaagaliza omwaka guno ogwa 2022 gubeere nti nno gwa mukisa. Tegeezaako ku muno ku Newspark Channel. Tutandise ne bannayuganda abali mu ggwanga ly'e Qatar bambi ebyabwe bibi. Bano nno olunaku olwaleero basazeewo okuba nti nno beekalakasa. Nsonga ki ezibaleetedde okuba nti nno beekalakasa mu ggwanga eritali lyabwe? Munnange bano bagamba nti embeera gye babayisaamu si nnungi. Ng'oggyeko ekyo kubanga bamanyi nti nno eggwanga lye balimu si lyabwe, ate munnange bano ensimbi babasasula ntono nga n'abamu bakyagaaniddwa okuba nti nno badda mu mawanga gaabwe oba badda mu Uganda. Bwe bityo nno bwe biri, nzikiriza tubeere nga tubakuwa mukwano obeewulirireko bakambwe bazibu, naye twongere okubeera nti nno tubasabira byonna bisobole okuba nti nno bitereera. Eyo nga tuvuddeyo katukutwaleko ewa Pastor Lozias Bujingo. Ono nno tumulemeddeko kubanga naye yasalawo okuba nti relationship y'oba obufumbo bwe abuteeka ku mutimbagano. Pastor Lozias Bujingo olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako obubaka bwawadde mmwe abalabi baffe aba Newspark Channel oba ababeera ku mitimbagano, abagenda nga mumuvumirira mumwogerera nti yakola kino na kino na kino n'okutuuka okuba nti no yatwaliddwa mu kkooti. Ono avuddeyo n'ayanukula bamwogerera ku mutimbagano n'agamba nti Katonda ajja kubeera nti abaanika. Bw'atyo bw'avuddeyo Pastor Lozias Bujingo bw'abadde mu lunch hour ku church ye eya Kanani munnange, bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba. Naye twagala okujjukizaako nti ne Mabirizi akyalemeddeko, agamba nti Pastor Lozias Bujingo kkooti emulagire alekeraawo okuba nti nno avuma oba okuyisaamu amaaso abo abaamutwala mu kkooti. Katubeere nga tukuwa Pastor Lozias Bujingo omwewulirireko. Mabegaka waliwo akabadde katambula ku social media, omusajja akutte empapula bana basoma ebirango okubafu ng'abaga nti omugenzi ekimuse kumanyira Bujingo na kumuvuma. Ate oba ebyo baabijjeewa abo bakola babeto Mukama bampeera omukisa. Naye gwakeera okunvuma, akeera okunyononera erinnya, tomanyi sikumanyi, oyogera ku buli mukutu, Mukama akumpeere kyamuyiika mu nkola gy'okolamu. Waliwo akedde okumpeereza WhatsApp ku simu yange eri gye mbawa bulijjo 0708 000 emirundi 5 esembyayo 3 ya Airtel 0708 00000 times 5, the last digit is 3. Somebody has sent me a wonderful WhatsApp. A young man, a youth, away. Bwali mwana muto namubulira enjiri emufunisa passport n'agifuna n'ava mu Uganda n'agenda ebweru. Akolera ddala ayina byataddewo e Uganda ate nga akyatambuza contract ye. Era abeewaabwe beewuunya byampandikidde ng'amba nti abewaffe beewuunya bagamba nakyuka, bagamba natereera, bagamba nze mwana, naye tebamanyi nti ekyama ekiri emabega kirimu okuwuliriza musajja wa Katonda yafukibwako amafuta Lozias Bujingo. N'angamba ewaabwe yasooka okulinnya ennyonyi tamanyi oba abalala ne passport balizifuna. Kati ambulidde ebintu bingi, aweereza messages nga 10 ku WhatsApp. Muzeemu emu yokka. Emu gye muzeemu ebadde egamba nti ekitiibwa kyonna kiddire Yesu Kristo omulokozi waffe. Kati ayogeredde mu busungu olw'abo ababeera ku social media ne bawalabula Bujingo nga tebalina na mulamwa. Bujingo tebamumanyi, naye nga bamanyi nti bw'oba otaddeko n'oga nti musembere ngenda kubabulira ebya Bujingo,
agenda funa views, agenda funa ba followers. YouTube oba social media zigenda musasula. N'ayogera ebigambo ebitaliiko mutwe na magulu. Kati ono ayogeredde mu busungu n'akanti lwaki bakuvuma nga tebakumanyi. Eyo nga tuvudde tukututeko ewa Shanita Namuyimbwa amanyiddwa nga Badblack. Olunaku olwaleero abasirikale basazeeko amakage ku bigambibwa nti nno ono bamuvunaana emisango egiwerera ddala 15. Emisango gino 15 kwe kuli okuba nti nno yapangisa emmotoka ennaku z'omwezi nga 15 Mei 2021 ng'alina okusasula obukadde 2 wabula ono yalemererwa okuba nti nno asasula sente ezo. Omusango omulala ogumuvunaana twogera ku Shanita Namuyimbwa, olwo nno tuba twogera ku Badblack munnange gwe kuba nti nno avunaanibwa omusango gw'okufuna sente ng'alimba. Okitegeera sente zino ze yafuna mu kulimba yazijja ku baana ng'abapromisinze oba ng'abagambye nti bagenda kubeera nga batwalibwa ebweru w'eggwanga, era munnange sente zino ziwerera ddala akakadde 1,10,000. Yoyo Shanita Namuyimbwa bwe bityo nno mukwano bwe biri. Emisango gino gyonna gyekuusa ku sente, ate era munnange waliwo n'abaana abamu be yalimba okuba nti nno abatwalira oba abaweereza ebizigo byabwe, naye ate munnange n'atasobola kubeera nti nno akikola. Jjukira ono naye akola bizigo naddala ebyerusa, kaakati abali wabweru w'eggwanga batera okumusindikira ku sente ne babeera nti nno baagala abaweereze ebizigo bino. Ge gamawulire mukwano nga bwe tugafunye katwongere okuba nti no tugoberera emboozi eno tujja kubeera nga tukubuulira gye binagwera, naye tulinze Badblack kubanga tumanyi nti najja kuvaayo abeere nga ayogera ku nsonga edo, naye ng'olunaku olwaleero poliisi esazeeko amakage nga bagamba nti ono avunaanibwa emisango egiwerera ddala 15. Ezo ze zimu ku message eziraga nti no Badblack yafuna sente oba bamuwa sente. Waliwo omuwala gwe yali alina okuba nti natwala ebweru wabula paka nakati tanaba kubeera nti atwalibwa ebweru, ate era waliwo n'abasindikanga sente ez'ebizigo okusinziira ku message ezo nga wooziraba mukwano bwe bityo bwe biri. Eyo nga tuvudde tugenzeeko ewa Badblack munanga avuddeyo n'agamba nti Juliana amwagala nnyo era ennyimba ze zimukolera, naye obuzibu bw'alina ne Juliana nti anyooma nnyo abantu. Okusinziira ku Badblack yagambye nti nga yakafulumya oluyimba lwe munnange yagendako mu kabokisi ka Juliana Kanyomoozi n'amugamba nti ayagala oba asaba korabo, era munnange Juliana teyanyega yamubulutikinga. N'agamba nti yes, Juliana Kanyomoozi amwagala nnyo naye asaanye abeere nti nno alekeraawo okuzalawa abantu. Ebyo si byaffe nga ba Newspack Channel, bivudde wa Badblack. Obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspack Channel, soka osubscribe ku YouTube channel yaffe, nyiga akade ka notification. Amunange bajja kuba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Oli ku Newspack Channel tegeezaako ku muno ku channel eno mukwano. Abali mu ggwanga n'abali wabweru w'eggwanga tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Beera bulungi, weeraba.